Mwana muwala Rema Namakula ngono mukyala wa Dr. Omubwati amanyikidwa Sebunya Hamza akiguddeko. Yes, it's your boy Henry once again nkomete okuba nti mbatsako amawulire mwena abalungi abagalwa abekumira ku mukutu gako kumanyikidwa nga HK Entertainment TV. Era nga nkugamba wena ali awo nguguno mundi go kusokuba nti otuka ku channel yafe ene manyikidwa nga HK Entertainment TV. Bane nkukusa obere ngo okona kwa akadde oba okone ko notification okwe subscribe button osobola okubera nti nga yokumira ku mukutu guno. Era ogene maso like ngene video nga tukatandika osobola okuba nti ofuna bene ne babyakagwawo abamawuye gonna gitwakateka ku channel yafe eno. Yes, mwana mwala yamanyikidwa nga Rema Namakula ngono mukyala wa Dr. Hamza Sebunya akiguddeko oluvannyuma lw'okuba nti mabega kawo twabalaba nti ye ne baba badde nga postinga ebifaananyi bingi nnyo era nga balaga nti omukwano gwo gubali waggulu nnyo. Tumanyi kyatuseho oluvannyuma lw'okuba nti Rema yagenze ku mikutu gye egy'enjawulo ng'ogasseko Instagram n'emikutu gye Facebook page n'abeera nti akwakola ebifaananyi bino by'ateekayo ebyali nga ali wamu n'omwami we nga bagenze mu bifo by'enjawulo era nga balaga nti omukwano gubali waggulu nnyo. Bo abakulu oba basenga ba Rema Namakula baavayo mabegakawo ne bamutegeeza nti kintu kyali akola ekyokuba nti ebifaananyi bya bbaawe abiteeka ku mikutu gy'enjawulo nga biraga abantu mbu tekyali kirungi era nti bo baayiti bakiwagira oluvannyuma lw'okuba nti si kirungi nnyo okuba nti omwagalwawo omuteekayo nnyo oba nga omulaga nnyo abantu. Omukwano gulina kuba guli wamu gulina kuba wammwe babiri era nga tulina kuba nti abantu abalamu bamanyisa kiki ekigenda mu maaso eri omukwano gwammwe. Yes, ye Rema Namakula agenze mu maaso n'akwakola ebifaananyi bino ku mikutu gy'enjawulo era nti n'ategeeza nti twali buzibu naye nga kyo tukimanyi nti ebizibu bibayo mu maka naye nga Rema tayagadde kuba nti ategeeza ansi kiki kigenda mu maaso wakati we ne bbaawe amanyikidwa nga Dr. Hamza era nga ye Hamza tanaba kuba nti avaayo asobole okuba nti ayogera ensonga lwaki waki Rema gyewina ebifaananyi ebadde ku mikutu gy'enjawulo naye nga kitumanyi nti no Rema ye alagira ddala nti no omukwano gwo gwalina eri bbaawe Omubwati nti omukwano gwo mungi nnyo era nti teri muntu yenayina asobola kuba nti agugjawo era nga kitumanyi mbuno bana babiri bo batulaze nnyo nti omukwano gubalina mungi nnyo era nti tegujja kuba nti banaye gukendeera era nga nkugamba wena ali awo nti mwana mwala ye Rema asazeewo n'agamba muno twali nekimu kyaguddewo oba talina buzibu naona bwe yafeesinze eri omwagalwawe nti bo omukwano balina mungi era nti ensonga y'okuba nti yajja ebifaananyi tanaba kuba nti agyogerako bulungi naye nga kitumanyi nti bo abakulu ngugasseko basenga mpozi n'ab'emikwano baba ne bategeeza mwana muwala ono Rema mbu okuteeka ebifaananyi ku mikutu si kirungi nnyo okuba nti oba exposing nnyo omwagalwawo eri abantu bangi abati bakwagaliza mpozi ngugaseko n'abo bonna abalabe bo yenga nga twawulirako emabegakawo nti Rema wamu ne Kenzo nkalogana yabwe yali nti ezeemu oluvannyuma lw'okuba nti bana babiri basinkanamu awo nga baagala kuba nti basobola okuba nti bakwasa omwana waabwe asobola okuba nti asangako omu oba nga asanga Kenzo asobola okuba nti amubuuzaako era nga tumanyi mbuno ye Kenzo ye yalaga mbuno ye amuvinga on era nti obulamu bwali mu ye bwagala era nti musanyufu nnyo okuba nti ali yekka oluvannyuma lw'okuba nti bano bayawukana naye nga nkugamba wena ali awo nga bweguno mundi okususa okubeera nti ngutuuka ku channel yaffe nemanyikidwa nga HK Entertainment TV bane nkusaba obeere kubonako ku subscribe button akamyufu akali awamanga osobola okuba nti nga yokumira ku mukutu guno okumanyikidwa oba oguli trusted okuba nti gukutusako amawulire. Yes, it's your boy Henry era nga ngenda kuba nti mbagamba mu bye bye tujja kuba tulagana mu kavidiyo kaffe akadako. Bye bye, see you next time.